Yes, for additive view mbandiza kati kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kale jimbere ka like comment section bakabuntira mu comment section atusikanga of following bagita for additive view bane updates zina value embatumedeka bali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali Iraq abali mu gwanga lya America mu Boston n'abali ku University of Chicago mu gwanga lya America mbagamba nti muri bamannyo kubanga mugi following eri abali Germany mu kibuga bakita Berlin mbatumedeko mbagamba nti muri bakapi comments ziraba mwabali mu gwanga lya Iraq ekibuga bakita Baghdad namwe batumedeko mbagamba nti muri bamannyo kubanga mugi following bagita for additive view subscribe atonyigene kade anitera jukira azadde Abaloongo bagamba nti abakazi kuno Maama Fina kabakole mu sente anti abyalagula byatukiridde tino SB4 alina okuzaala Abaloongo ekiri ku social media abakya bangi bavudde nga bakola ki bagamba Maama Fina nabakole ki abasabire bazaala Abaloongo ebintu bya SB4 media kitufu Maama Fina alagula niyo baddemu kone Katonda ebise bisinga sokulagula ni Katonda akola ki nasalawo yenga ye kakati ebitambatambula ku social media abiraga nti abasinga bagezako kubanga abakubira Maama Fina amasima Maama Fina tuwe Abaloongo Maama Fina twanange njagala Abaloongo kubanga Abaloongo bangi nnyo ababagala Abaloongo bangi nnyo abagala newankubadde baliko emizizo mingi naye abasinga tebafa ku mizizo giriko Balongo kubanga Abaloongo abo baliko emizizo mingi ate oba olina okugikola gyonna kubanga wosobezaamu omuzi okama wankyogere ntya wosobesaamu omuzizo ogwo osooka wavoola n'okalira bwe bategeeza emizizo egibaliko mingi naye abasinga tebaagala kumanya abasinga bagamba nti Maama Fina naffe tusabire Maama Fina naffe tulombere edduwa Maama Fina naffe semanyanga tukolere biki naffe tuwa omukisa tubazaala Abaloongo bannange bajja okutomera kubanga SB4 media information etambula eraga nti Maama Fina yali alaba dda mu sikaani nti SB4 antera ayinamu Abaloongo nti SB4 ne antera basuubira okubanga bazaala Abaloongo ati abasinga bajja kuluza Maama Fina yalagudde SB4 nti nabo bagende babalagule bagende batomere okakanengooza ddoomu ate ng'olwedde bano baali balaba dda mu sikaani baneegano manyi baagala nnyo ebintu ntubwe bityo bamala okukubba nga togamba ate bazibya ate biki social media kale jukira Anitera avudde n'agamba nti no tiyagendako mu sikaani abasinga bagamba nti Anitera alimba Abaloongo ba SB4 media abazadde n'abeezaalira nabo bannaye abazadde n'abeezaalira jukira twasooka kulya sikaani abasinga bagamba Maama Fina basooka kulaba sikaani yene SB4 ne Anitera nti baateesa bakole ekibalage nga Maama Fina yalagudde SB4 nti agenda kuzaala Abaloongo Maama Fina yeyongere ba customer bagenda evulenga abasinga bakola ki abasinga bagamba era Anitera avudde nakolego n'agamba nti banensage nako mu sikaani nga abasinga bwe bagamba kati abasinga bagamba Anitera naye weegase ku SB4 mukole ki mutusiruwaze aninga ma social media ndo tosobola controllinga kugera kye baagala toyinza controllinga kugera kye baagala abasinga bagamba nti ne Anitera kugamba bateesa ne Maama Fina nti agambe nti yagenda mu sikaani kiba kyewuunyisa kiyinza okuba nga kisoboka kale nga Maama Fina yalagula nti SB4 media agenda kuzaala Abaloongo naye emikisa mitono nnyo abasinga beebuuza lwaki Maama Fina teyalagula nga olubuto lwa wiiki kale atisiko mwaka gwa 2022 nti 2023 SB4 media ejja kuzaala Abaloongo awo kyali badde kaleko kivula abasinga bafunyeemu okubuusabuusa kubanga ebbanga lyabadde liyiseewo gwanvu ng'olubuto olukuze nga lubulako kumpi nnaku nga 5 akole ki Anitera azaala kyovula abasinga bagamba nti basooka genda mu sikaani nti SB4 ne Maama Fina ne bateesa nti akole ki nti agambe nti ajja kuzaala Abaloongo nti wanaaba abazadde bakasitoma baba beeyongera
Manange ebitambula kadde kano ku social media kugambye omusajja watu yazadde Abalongo ni nabo yabeezaalidde baba kubanga abamu bamuvuma abali bagamba ate bikisimanyanga oli yagenda mu sikaani ate antira agamba ati yagenda mu sikaani ate Maama Fina agamba ati yalagula ate yasooka kubalabanga bagenze mu sikaani kugamba tuli abo yabazadde n'abeezaalira musajja watu abasinga basiba ku TikTok nga bamuvuma olina akola live okuva ku makya mpaka ekawungeezi ng'ali mu kuvuma Abalongo ba anitera kusane SB4 media ng'ali mu kubawalabula kubakalabula abaana abato amapujje abaana bali mu nnaku bunaku ne wiiki tennawera naye tekimugana bayisaamu bwe banaakulya bambi mukazi watu ne musajja watu anti omu muwala omu mulenzi omuwala omu mulenzi twasinaani na Shakira nga bagamba yali mujja wa SB4 media simanyanga anitira bagenda kumusulawo essaawa yonna adde ewani ewa Shakira Aisha nga yabitandika Aisha TikTok asina kumanyikibwa nnyo ebiseera bino ng'avuma SB4 media abaana basinga ku social media ndaba ku mukuto gwa TikTok baganya ebintu by'okulipira by'okulumba omuntu bamanyi nti bw'olumba omuntu bw'ofuna following oba okola ki bw'ofuuka popular okukumanya kituufu yo yafuuse popular lwakuba lw'okufuuka popular ng'ogenda kunoonyezebwa Aisha ndazagadde okufuuka popular naye ng'alina okusooka kukola ki akuvuma SB4 kituufu abantu bamutegeddera abasinga twamutegerera abasinga kubanga abasinga bonna focus baagimutaddeko twagimutaddeko nga meti sijagamba nti baagimutaddeko focus twagimutaddeko naye ate nga kyakola si kirungi okubanga atyobola abaana ba munne n'okubanga bayisaamu amaaso Maama Fina abakazi bagala bakole ki abawe omukisa bazaala Abalongo abasinga balowooza nti kituufu omukisa agola ki yaguwa SB4 jjukiro ne yavaayo n'agamba nti yaloota buloosi SB4 nga balina SB4 nga SB4 azadde Abalongo naye abasinga bava nga bagamba nedda maama mwasoose kulaba sikaani jjukira sikaani nabagamba sikaani esobola okujaminga neraga nga mulimu omwana omu naye nga ate mulimu Balongo oluusi neraga nga mulimu Balongo naye nga ate mulimu omu yes esobola ebisa bisinga bagamba nti lya abakyala abasinga ababeera n'ebizimba ng'ekizimba mbu kiringanga mwana nga kizimba naye nga sikaani werengera erabanga omwana bwetegeeza obulungi naye nga si mwana naye nga mulimu omwana omu naye nga nekirala kizimba ebisa ebisinga baba beetaaga okulongoosa babamu n'ebizimba naye nga ebizimba biringanga mwana kati awo mbagambye ati sikaani awo ejamingira ye ekizimba ekiraganga mwana kumbe mulimu omwana ogwo omu naye ebisa ebisinga nga yagambye kulagula sikaani kulaga ekituufu eso kikulaga ekituufu ne kulaga nga mulimu Balongo nga Balongo ddala oba oluusi okulaga ekifu nga mulimu Balongo naye ate ne kulaga nti mulimu Balongo oluusi ne kulaga nti mulimu Balongo naye nga ate mulimu omu byebyo fa ADTV subscribe button gene kale mbere bulungi mbagala nnyo mwera